Abatuuze abasobye mu 10 be beetabye mu musomo gw'okulima emmwanyi guno nga gutegekeddwa omukubiriza w'olukiiko lw'abavubuka wa Buganda olwa Buganda Youth Council Sebunya Alan. Ono ayambiddwako ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority wamu n'ekitongole kya Ssaabasajja Kabaka ekya Bukadef. Abatuuze baweereddwa endokwa z'emmwanyi esoba 300 okubasiima okwetaba mu musomo guno era nga basomesebwa engeri gye balina okulima emmwanyi zino wadde ng'ebiseera bya kyeya nga bakozesa ennima ey'omulembe. Abalabudde nti anaasangibwa ng'alemereddwa okuzisimba n'okuzirabirira bajja kumuvunaana. Bw'ati asabye gavumenti eyongere ku nsimbi z'eteeka mu bulimi kubanga abantu beeyongedde okufa enjala mu ggwanga ate ng'ebyobulimi bye bikwatiridde eggwanga lino. Nti abantu bangi bafa enjala. Ebukomansimbi abantu 7 bakafa. Ekyeya kifuuse ekyeya. Buno obuvunaanyizibwa bwa gavumenti. Nga bw'olaba omuntu bw'agenda mu ddwaliro n'asanga eddagala lirina kuba lya bwereere. So tusaba gavumenti eyongere ensimbi zeteeka mu bulimi kubanga olw'ensonga obulimi ye backbone ya Uganda. Ono era asabye abavubuka abenyigira mu bumenyi bw'amateeka gamangu okuzannya zzaala n'okufuuweta enjaga badde mu byalo benyigire mu by'obulimi n'obulunzi kubanga mu kyalo ettaka kwe basobola okukolera emirimu basobole okutumbula eggombolola yaabwe gye riri. Olunaku olwaleero nga mufunye emmwanyi zino basaba muziteeke muzisimbe ekizibaweezeseza osobola kwekulaakulanya. Abavubuka bangi muvudde mu byalo ne bagenda mu bibuga, so tubasaba leero abazifunye abafunye omukisa okuzifunye zino mbasaba muzisimbe era mu myezi 3 okuva kati suubira okulambula emisiri egyo. Abannaffe babakuba kibooko naye nze omukulembeze omuntu tebamukuba kibooko kuba sinte tusobola okukozesa amateeka ag'enjawulo. Ate ye ssentebe w'abalimi b'emmwanyi mu kitundu kino Nsubuga Robert yeebazza Sebunya wamu n'ekitongole kya UCDA olw'omulimu gwe babakoledde era n'ategeeza nga buli mmemba bw'agenda okufuna emmwanyi ezimumala okusinziira ku bunene bw'ennimiro ye era n'ayongera okubasomesa engeri gye balina okusimbamu emmwanyi ezibaweereddwa okusobola okukula obulungi era n'abakuttira okwenyigira ennyo mu kulima emmwanyi kubanga ly'ekkubo erisobola okuggya abantu b'ekitundu kino mu bwavu. Nkubiriza abavubuka Sebunya wuuyazze abakutteko naffe weetuli avubuka bavemu ebyo bakola ebyokutuula ku myeso okudda ku matatu bodaboda nnungi okuvuga ye neteekawo obudde gerawo obudde bw'onoomalira mu bodaboda. Nze nali mu taxi nga ndi kondakita nene nga nti we myaka 3 nja kuba nziza awaka era nalina emyaka 29 mu mwaka gwa 94 nenzira awaka. Ono era agenze mu maaso n'asaba gavumenti ebayambeko okubawa ebyuma ebiyambako mufukirira ennimiro kubanga enkyukakyuka mu mbeera y'obudde bataataaganya nnyo. Babatuuze abaweereddwa emmwanyi zino basimye Sebunya n'ekitongole kya UCDA era ne bategeeza nga bwe zigenda okubayambako okwekulaakulanya. Emmwanyi zituyambye nnyo kubanga ekibiina ekyo kitutumbudde nnyo. Twali tetumanyi mugaso gwa mmwanyi tetuzifaako naye baatulagirira ennima ennungi ey'omulembe kati tusobola okufuna akasente kaffe obulungi mu nnima eyo nga emmwanyi zaffe tuzirabiridde bulungi. Alipoota ekuŋŋaanyiziddwa Maimona.